أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. All praises are due to our Creator, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All praises are due to Allah subhanahu wa ta'ala, our Creator. He is our Master, the one who knows when we shall be living and where we are going after this life. Amatenda amajjuvu agogerwako nga matuufu nga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah oyo nnyini buyinza, mukwano gwaffe, omutonzi waffe, atwagaliza ebirungi ebyereere, atugezesa tusobole okuba nga tufuna obulungi. Tumwebaza ebbanga lyonna ebyo byatuwa nga tetumusabye, era n'abituwa mu bigero olumu bye tuba tetusuubira. Allah, tukwebaza okuba nga okyatuwadde obulamu, tukwebaza okuba nga okyatuwadde ebyokulya n'ebyokunywa, tukwebaza otutuusa mu ramadaani eno, era tukusaba Allah ow'ekitiibwa otwongere ebisiibo ebirala bingi bye tusiibyeko ya Rabbi, obikkirize era ebeere ennunuzi yaffe ku lunaku olw'enkomerero. Tukwegayira Allah ow'ekitiibwa otwongere obukuumi bwo, obugabirizi bwo, ekisa kyo, otwongere otulungamya, otusomese, otuwe obuvumu n'amaanyi, otuwe okulemerako, otuwe okuyiga, okutegeera, okufumiitiriza, okussa mu nkola, ate era n'okusomesa bannaffe. Tukusaba Allah ow'ekitiibwa ojje obwavu n'obukaafiiri mu ndyo zaffe, era tukusaba Allah ow'ekitiibwa otuteere omukwano wakati waffe, abantu aba bulijjo, mu maka gaffe, mu ŋŋanda zaffe, otutaase fitina, otutaase enge, otutaase obutaagaliziganya, era otutaase emitima egitali mirungi. Tukwebaza Allah ebbanga lyonna olw'ekyengera eky'obusiraamu ekisinga ebyengera byonna mu nsi muno, era tukwegayira Allah ekyengera kino kitukuumire, kibeere kya buwangaazi bwaffe, ate era okyanguyize abo abakifunamu obukaluubirivu, ate era okyanguyize n'abo abalinamu okukyegomba. Allah gwe olungamya ekyo wakyerekera. Tukusaba otulungamize abantu baffe, otulungamize endyo zaffe, abaana baffe n'abazzukulu. Tukwegayira Allah ow'ekitiibwa otusonyiwe okusobya kwe tusobya mu bugenderevu, era n'okwo kwe tukola nga tetugenderedde. Tusobya emisana n'ekiro, tusobya mu lwatu ne mu kasirise oba ne mu kweyawula. Tusaba Allah ow'ekitiibwa otusonyiwe kubanga gwe musaasizi ow'olubeerera. Twagala okugenda mu maaso nga tuweereza okusaasira n'emirembe eri omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga twegayira Allah ow'ekitiibwa amusiime era tuteekemu abo abali musisinkana, ate era tukusaba Allah ow'ekitiibwa otuteekemu abo abagoberera ebyo bye yakolanga, era otwanguyize embeera ze yatambulirako. Mbeebaza abagoberezi baffe, mbeebaza abayizi baffe, mbeebaza abawawuzi baffe, mbeebaza waliwo abantu abalaba vidiyo bwaffe buno bambi ne babuweereza bannaabwe. Twebaza n'abo ababukecula ne bajjamu ebibanyumira ne babiweereza bannaabwe, naye tusuubira nti ebigambo bino boolyawo bijja kwongera okutuyamba ng'abantu n'abantu baffe. Saba Allah ow'ekitiibwa oluvannyuma lwa bino byonna abeere nga bino abigaziya era nga bizitoya ku mizaani eribeera nga tejjula ku lunaku olw'enkomerero. Saba Allah ow'ekitiibwa atukuumire ku ddiini ye era atukuumire ku kigambo kya la ilaha illallah muhammadan rasulullah. Saba abantu mwenna abagoberera Twahirah Islamic Center, tubasiima era tubaagala nnyo. Twahirah erina omulimu gw'eriko, era bankubye akaama wano ne baŋŋamba olunaku olw'enkya bagenda Iganga, bagenda kusiibulula abantu bonna olunaku lwa Saturday, tomorrow olunaku olw'enkya, era lweŋŋambye olunaku lugenda kuba lwa Juma, bagenda kugumba Iganga. Dr. Teka Center awo mu Kittavu bagenda kusiibulula bantu
abantu babasanyuseeko, babawe kubikola mu kisiibo, babawe ku sukaali, babawe ku buwunga, babawe ku kanyama, byonna ebinaba bisobose okuva mu buwagizi bwammwe era n'obuyambi bwammwe. Tubasaba ennamba ziba zitambula awo ku sikuriini, mbagamba ntera obbakubiriza suulayo omutwalo, suulayo emitwalo 5, suulayo emitwalo 10, mbaddewo n'emitwalo gyange 2 bangitaddewa. Njagala tubeere nga tukwatira tusitukira mu bintu bino, ate buli omu asitukanga bw'ali, tolinda kufuuka kirala, ky'oli kyennyini ky'oteekayo. Olina 2,000, olina 4, olina 5, olina mutwalo, olina kakadde, teekayo ensimbi, kubanga tubeera no munnaye ng'abasaaga, naye bw'ogenda weetegereza obulamu buno engeri gye butambulamu, olina w'otuuka mu butuufu n'onoonya z'ogaba nga tozirina, ate nga waliwo ekyokugabiramu ekyebbeeyi, naye waliwo lw'obeera ng'olina ssente ate n'otagaba, n'ogayaala. So nga ate mwana wattu bw'oba ng'okungiddwa n'otuukibwako obubaka oba olondeddwa mu abo Allah bayagalizza omulimu ogwo. So enkya bagenda kukola ku futaari y'abantu abali eyiganga eyo mu Busoga, teekayo ky'osobodde osobole okugobolola ku yawmul kiyama. Ne mu bulamu buno nina obukakafu nti sadaka ekolerawo. Omugaso gwa sadaka oba empeera ya sadaka ogifunamu kuno ku nsi, ate ne ku yawmul kiyama ogenda gifunamu nnyo. So olwaleero nze Zaitun Kakyaama, mukyala mukubi wa bifaananyi, ndi mu printing eyo, era bwe muba mulina emirimu gya printing nange munsigemu. Ennaku zino waliyo akagambo k'okusigamu. Emirimu mugireete, tukola printing ku ngoye, ku nzigi, ku printing. We write and paint everywhere, okujjako ku bantu. Tukola ku stationery, office stationery, to brandinga emmotoka, ebizimbe n'ebirala bingi. Mumpe emirimu nange omwami wange ayongere okundabirira obulungi nsobole okukola emirimu gino egyongera okutereera obulungi insha Allah. Ensonga endala, tulina omusomo Palm Professional Counselors, counselor at Palm Professional Counselors. Tulina omusomo ku Easter Monday. Monday egenda kubanga lumu omwezi ogwokuna, tugenda kubanga tukuŋŋaanya abanoonya. We call it the Single Muslims Meet and Greet. Mujje tubeere wamu, tugenda kweyigiriza, tugenda kusharinga ebitusoomooza, tuveewo nga tulina enkola oba ebituyamba mu mbeera zaffe nga tunaakufuna babeezi. Ate mwana wattu amaaso go bw'ojja ng'ogaleese nga mwogi bulungi, wandiirabirayo munnange omuntu muhoolo. Tulina abantu, we have testimonies, we shall bring in testimonies. Abantu abeesanze nga beesanze mu semina zaffe era nga bali mu kukakkalabya bufumbo. So teweetuulirira, jangu tugenda kubeera ku Masjid Rahman Nansana, balina hooli yaabwe ennungi, tugenda kubeerayo waggulu eyo. Tujja kusasula emitwalo 2 gyokka egigenda okutambuza olunaku tujja kuba tukyali mu kisiibo. Insha Allah tugenda kubanga tunyumirwa ng'ate tuyiga, oba oli awo tubeere nga tukendeeza ku buzito bwe tulina mu bifuba byaffe ne ku mitima gyaffe. It's the Single Muslims Meet and Greet. It's 1st April. It's Easter Monday. Please come in. 20,000 entry. We shall be networking. We shall be learning and getting better. Olwaleero, what are we going to talk about? Nalowoozezza nti nga bwe tuli mu Ramadan, nga tuli mu kusiiba, tulina challenges zetufuna. Ezimu zetufuna tuziyita gut challenges, GUT, oba digestive challenges. Abantu batandika okusiiba, batandika okutawaana mu kkubo ly'emmere. Abantu tebamanyi ndya. Munnange era twakikonako katono wiiki ewedde nti abantu ate bwe bayingira ekisiibo bakuba gudiigudde. Abantu balya ate nga balya bubi. Jjukira obudde bwe buziba, ekyenda kino kiba kyamanyiira okuba nga kiwummula, oba kirina kuba nga kiwummudde mu butonde. Kati olw'okuba tuba twasiibye, so kiba kyawummudde emisana. Kati kitegeeza nti bwe tusiibulukukira tuba tukizuukusa buzuukusa. Kakati tulina baswaba oba baswahabati.
bo kye bakola obudde bafutaali olutuuka otunuulira abavubuka nga bavuga ensiniya z'omuceere ozibiriza bwoti ogenda okugula amaaso bwoti ng'olusaniya lukalu. So twesanze ng'abantu balina emize gye beeyigiriza mu kisiibo kino ate ne bajjamu endwadde. So olwaleero tugenda kweyigiriza ng'era tujjira ddala ku nkola ey'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakolanga atya? Yalyanga biki okusinga? Biki ebyamuwoomeranga? Kubanga omubaka yafangayo nnyo ku bulamu bwe era Rasul sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omukkiriza bw'atuula okulya teyeerabira nti olubuto lwe lulimu ebitundu bisatu. Ekyo ne mu Ramadan tetukyerabira basiraamu. Olubuto lusigala lwe lumu wadde tuba tusiiba emisana naye olubuto lusigala lwe lumu. Ate jjukira kati oba olutadde mu stop over. So bw'oba osiibulukuka teweerabira nti oyina okunywa ekitundu no kiba asatu ku 10, 3 out of 10. Ekitundutundu a third ekitundutundu ekyokusatu ku 10 oba kimu ku bisatu kiba ky'amazzi oba kya byakunywa naye ky'amazzi okusinga. Omubaka yanywa nnyo amazzi era yatukubiriza nnyo okunywa amazzi agali pure. Amazzi agali pure ge mazzi ag'oku luzzi, amazzi ag'enkuba, amazzi waliwo n'amazzi agali purified. Tweyigirize nnyo okunywa amazzi agataliimu bintuntu agatayiseeyise ku bintu kubanga gaba gasise obaolyawo obuwuka nga gasise chemicals nga gasise endwadde. So omubaka yatukubiriza nnyo okunywa amazzi agali pure era omubaka yanywa nnyo amazzi n'atukubiriza nti bw'oba otudde wansi olye oba osibulukuke jjukira nti olubuto lwo lulina ebitundu bisatu ekimu ku bisatu mazzi ekimu ekirala ekyokusatu ekyokubiri eba mmere. So bwe tulya emmere tufaayo nnyo okulaba nga tugirya mu kigero. Omubaka waffe yalyanga ebintu eby'enjawulo naye ekyenjawulo kye yalina yalyanga ebintu mu kigero. Ffe abasiraamu omubaka yatugamba nti ffe tetulya kukkuta tulya kubeerawo. We eat to live, we eat to survive. We don't eat to survive, we eat to live. Tulya emmere tubeere nga tusobola okuwangaala olunaku olunaaba luddako. Tolya mmere egenda kulemesa kussa, tolya mmere egenda kulemesa kutambula, tolya mmere egenda kumalako magezi obeere nga bakubuuza n'erinnya lyo nga tokyasobola kukola ki kulyogera. Kugamba nga bwenna otunula bwoti okanula amaaso olubuto tomanyi gye luli. Baganda bagamba mbu olubuto lumugenze simanya ku mugongo. Kugamba nga olyawo tokyategeerera ddala eyo endya si yaffe kuba ojja kwonoona bwonoonyi. Kye tugamba ekimu ekyokusatu ekyokubiri kiba kya byakulya era ebyokulya nabyo tugenda bikoonako. Ate ekimu ekyokusatu olekawo oko wosiza. So the 3 parts of the stomach is water, food and air. Olekawo wosiza. Tolya kukkuta kujjuza kasawo nedda. Ffe tetulyanga bagenda okufa enkya. Abantu batuula ku mmere kati olwaliro tusiiba lunaku lwa 11 naye abantu abamu emmere yabatamya edda n'obatama ate ng'olina okugenda maaso ng'osiiba. Ate mwanooto emmere teggwayo kati buli kitundu waliwo we tusiibulukira ate ng'emmere ewooma, emmere nga nnungi naye twagala okeesa olunaku lw'enkya ate era ng'osiibye ng'omubiri gwe mulamu bulungi nga gusobola okusiiba. So hadithi eyo tetugyerabira ey'okubanga oba olya jjukira nti ojjuza ebitundu bisatu. Ekisooka oteekamu ekyokunywa, ekyokubiri n'oteekamu ebyokulya, ekyokusatu n'olekawo okwo ekitundu ky'empewo oba wosiza. Obeere ng'osobola okusituka ate ogenda okola emirimu egiddako. Waba tumaliriza okusiibulukuka ate kiddako ebeera taraweeh. Naye bw'onooba otisse kabindo ojja kulemererwa okusaala taraweeh. Ekigero tokaddibwa. Bw'obanga toli muntu nnyo wa mmere tokaddibwa. Omubiri gwo gulina engeri gye gubeera nga gussa era nga gutambula bulungi. Ekirala
twagala okujjukira nti rasul sallallahu alaihi wasallam bwe yalinganga asiibulukuka yasiibulukiranga ku mazzi nantende era entende yaziryanga mu nsuusuuba yalyanga entende emu n'alya entende 3 n'alya entende 5 n'alya entende 7 yaziryanga mu odd numbers bw'obanga ofuddeyo nga toli mu kuzirwanira bulwanyizi kwawo boolina wooli ng'ogenda kukwata bukwasi baleesa akasowaani ng'osika busisi omubaka yalyanga entende mu odd numbers naye abasayansa bwe bagenze banoonyereza lwaki omubaka yasookeranga ku mazzi mbalaba musookemu juice oli n'ateekamu pineapple juice ku lubuto olukalu n'ateekamu mango juice ku lubuto olukalu kasayansi akatono bwe muba mukajjukira ebintu ebyo birimu vitamin C so rasul sallallahu alaihi wasallam yatusomesa natugamba tusooke nga tuyiwengayooko ku glaasi y'amazzi ate toyiwaayo buyiyi tulekerawo okulabikanga abali ku kibonerezo badde nna bono gwempuliriza ng'agamba nti abasiraamu mubasiibisa ku mpaka tulekerawo okulabikiramu ng'ababadde mu kkomera omuntu olulaba ebyokulya yenna n'akola ki n'afuuka ekizibu nedda tuli ku ibaada ezimu ku ibaada allah zayagala ennyo allah ayagala nnyo abasiibi allah ayagala nnyo abantu eberekereza ebintu bye basinga okwagala ate omwana adamu mu kimu kyasinga okwagala mu bimu byasinga okwagala mmere so mungu aba tulinako ekisa ekyenjawulo naawe weetekeko ekisa ekyenjawulo kwata eglaasi ye y'amazzi bannange rasulu bwe yalinga anywa teyayiwangayo omulundi gumu bw'ati ngwina nonya omumiro gwonna gwonna ne gwekanga ne tugulaba ng'olinganga oba ekiveera oba nedda omubaka yanywanga omulundi ogusooka n'amiira bulungi nnyo n'addamu nayiwayo omulundi ogwokubiri n'amiira bulungi nnyo olaba bw'osaasira ekyenda kyo osobola n'ogagaayaako n'ogayimunguza ne mukamwa bwoti kubanga kati sisitimu oli mu kugiteekateeka nti tugenda kulya so yimunguzaako amazzi mu kamwa gayiteko ku mannyo kwonna kwonna gakke bulungi wano ku mumiro gagende nga gakka bulungi ekyenda kigende nga kigguka nga kiggula kibeere nga kirinda pirawo gw'oleeta yanywanga omulundi ogusooka n'amiira bulungi n'anywa omulundi ogwokubiri n'amiira bulungi n'anywa omulundi ogwokusatu n'amiira bulungi awo bwe yalinganga nga alina ennyonta nga mpitirivu awo yasobolanga okuyiwayo ennyo naye oli wadde embeera n'okugenderera nga amazzi ogayiwayo mpola we don't gulp water we sip water ebintu ebitegeerekeka mu luganda tukiyita tutya okubanga omuntu amazzi oganywanga ente obanga eŋŋamiya kugamba alumu ne babamu ne gabatuga n'obutuzi tugamba nti amazzi gayiweeyo mpolampola ganywe mpolampola amazzi gawoomebwe okay ensonga endala awo ndoza tutegeddewo bulungi bannange tetunywa binyogoga basiraamu mulekerawo okurefrigerating ebyokunywa tetunywa binyogoga bannange kikimu ekisinza otulutira bulwadde naddala mu umma ekireese ulcers okunywa ebinyogoga tetunywa binyogoga buli lwonywa ebinyogoga obanga akuba obutofaali bwo obw'omubiri amasasi kubanga oyiwa amazzi jjukira manyi ebintu bino byetaaga okufumiitirizaako jjukira ekyenda kyeggadde kakati ate okiyiwako ebinyogoga kirina kukola kitya kyongera kwezinga oba kita nsuubira nti kyongera kwenyiga kubanga okiyiyeko ebikola ki ebinyogoga kubanga ekintu bw'okiyiwako ekinyogoga kyefunya so cells muzikanga cells muzinyogoza oluvannyuma ne zirwala bulwazi okirabye so tukusaba yisaamuuko akabanga obudakiika 3 sikukwata ate baatugambye tusoseemu amazzi gaba tegannaba kubulira gali wakati mu mumiro awo ng'oteekako giraasi ate eya juice kati awo noobyonoona bwonoonyi biyiteekamu akabanga bw'obanga osibulukidde wakaawo nga tolina waasiwaasi osobolera ddala okusibulukira ku mazzi n'ogenda n'osaala magaribi awo n'ojja n'otuula n'onywa juice wo bw'omaliriza ka juice wo kongombo oyisawo akadde akatonotono awo ng'okwata ku bintu ebyokya
okkirizibwa okukwata ku kikopo ekya caayi. Tulina abantu nga baagala nnyo caayi, agala nnyo kakaawa. Tulina abantu nga muntu w'amata, bw'atanywa kututa obulamu buba tebunnaba kudda. Awo osobola okutuula n'onywa ekikopo kye eky'amata nga kyokya bulungi. Tonywa byokya bululimi nga kyokya naye nga tekyokya buki manyi fridge z'omukamwa zaawukana. Waliwo abantu nga tebawulira mangu biki byokya, naye tugenda ku bintu ebya temperature eri wagguluko. Awo ng'ekyenda kigguuse bulungi nga kyeggudde bulungi, osobola okuwuuta ku bbakuli ey'obuugi. Ekyo nakyo kiba kirungi. Abalina oats, abalina cereals ez'enjawulo osobola okubeera ng'oziteekamu, era olaba kati oyongera ku thickness ey'ebintu ebijja mu kyenda kino. Kakati awo oli wa ddembe okugenda n'osaala ettaraweehiyo. Tulina obwokulya era obugonvugonvu, waliwo obugaati obugonvu, bw'oba olina kasupu basobola okukakuwa. Tulina obundaazi bwe bayita mahamure, obuba bwo bukyali bugonda. Tulina akagaati, waliwo emigaati emigonvu, akawogo akafumbiddwa, si akasiike nga kafumbiddwa ka steamed bulungi, ako nako kagonda. Osobola okukakombako, awo n'oyolekera n'ogenda okusaala ettaraweehi. Bw'omala okusaala ttaraweehiyo tubakubiriza osobola okugenda n'eccupa y'amazzi mu ttarawiya. Bw'oba otandika onywako, bwe tutuulamu n'onywako, bwe tutuulamu n'onywako. Lwaki? Jjukira emisana lwonna omusana gubadde gukwokya ng'oli dehydrated, ate biri bye wanywedde netusuubire nti ebanga liita emu oba n'ekitundu. Kakati awo mutaraweeho osobola ogendayo n'akacupa aka liita oba 500 mils n'obeera ng'okanywako mutaraweehe. Bw'omaliriza ettarawiyayo kati awo yolekera ddayo ewaka, oggyemu bulungi ekkanzu. Bw'oba ng'ozzeeyo ewaka otuule olye emmere Hajjat gy'akutegekedde. Emmere erina okuba nga eyokya bulungi, emmere erina okuba nga ŋŋonvu, emmere erina okuba nga si nsiike nnyo. Bahajjati mulwazizza bahaaji bammwe, mulekeraawo okusiika ennyo, mulekeraawo okusiika. N'osiika ennyama, n'osiika enkoko, n'osiika ekinyanja, n'osiika piraawo, n'osiika ebindazi, n'osiika biwooma. Alhamdulillah, bahajjati mufumba era bimufumba biwooma. Naye bannange butto tumukendeeze, butto tumukendeereze ddala. Bw'oba osobola okufumba ebintu nga n'obifumba nga byakutonyezaamu butonyeza, kabutto akatonotono ojja kuba otuyambye nnyo. Bye tusobola okulya nga tebiriimu yadde kabutto, nga bigenda kubeera kabutto kayo ak'obutonde, ojja kuba otuyambye nnyo. Kubanga munnaye Haji bw'anaalwala ulcers, Haji bw'anaalwala sukaali, mulunga juice ne muteekamu sukaali omuyitirivu. Kati olwaliro omusajja anywa bijuyisi, baamugoba dda ku sukaali, anywa bijuyisi bambi ebitawooma, naye nga kyava ku ggwe olw'okuba ofumba owoomesa buwoomesa, naye ebiriisa byonna byonna wabivaako. So tusaba tukendeeze ku kusiika, twongere okuwoomesa, kubanga okuwoomesa kuba kwa njawulo, naye kendeeza okudeep frying ebintu, kendeeza okukaza nga neetukaza enkoko, n'okaza ennyama, n'okaza ebyennyanja, ebintu ne bituwoomera naye nga tetulina kye tufunamu yadde. Tusaba bwe tumaliriza okulya tugambe tetutikka nnyo, naddala abantu abakulu, kubanga le tuliwa tugenda kuwummulako. Ate era waliwo okusibulukuka kwenzijukiza abasiraamu, okusibulukuka okw'okuwummulako. Ogenda ne munno olubuto luli eri, wenna okkuse ovaamu emika egitategeerekeka, tosobola kukyuka bulungi, wenna tugamba totegeerekeka. Tulye kigero olw'okuba tulina emigaso emirala egiba girina okuba nga gituukirizibwa. Bahajjati mulabirire abaami bammwe babeere nga balamu, babeere nga basobola okutambuza emirimu egy'enjawulo n'okunoonya obunoonya school fees. Kwetaaga omuntu nga mulamu. Omusajja bw'onoomuliisa obubi agenda kusiiba ng'asumagira, era baswahaba kati bangi ekisiibo basiiba beebase, babeera mu masijidi olusala dhuhuri tebaddayo ku mirimu simply because endiisa yaabwe gye tubaliisaamu tebasobozesa kukola mirimu bulungi. Ekirala ekisembayo mbadde mbasaba bwe tuba tulya tukendeeze ku sukaali, naddala sukaali omukolerere gwe tuyita processed sugar.
tukendeeze nnyo. Bw'oba osobola okukola juice nga tomutaddemu sukaali ne tunywayo sukaali ow'obutonde kijja kuba nga kituyambye nnyo. Bw'oba osobola okuteekamu kasukaali akatonotono kijja kuba kituyambye nnyo. Bw'oba osobola okututeeramu akabisi oba akabisi k'enjuki kateekewo awo abantu beeteeremu beeyongeremu ojja kuba otuyambye nnyo. Naye ekigambo ky'okulunga sukaali omungi ogenda kulwaza abantu bo naawe ogenda kulwala. Era ekisemberayo ddala twongere nnyo okulya vegetables oba emmere erimu fiber kubanga bwe tutaagirye emmere egenda tukwata mu mbuto, emmere ejja kugaanira mu lubuto. Mu nnaku zino kati zino 10 abantu batandise okomplaininga constipation, abantu batandise okomplaininga ku gaasi oba embuto ezo okuzimba. Tukusaba oba ofumba abantu bateeremu emmere erimu fiber, emmere eringa cabbage, nakati, emmere y'ebikoola ebeere ng'esobola okuyamba okukwata emmere yaffe eno etuyitemu bulungi ebeere ng'efuluma. Nsuubira nti tulina kye twegasseeko olw'eggulo lwaleero. Tunaaba tugattako biidhnillah. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuyise bulungi mu kisiibo kino, atuwe obulamu tumaleko bulungi, tubeere nga tetufunye kukosebwa kwonna, tubeeremu abo abagenda obugobolozi. Bannaye tusaddaake bannaye mu kisiibo muno, twongereremu ddala okugaba, tugulire bannaffe bajje balye emmere mu maka gaffe, twongere okuweereza eri abantu abatalina, tubawe bannange, tuweereze emmere ey'enjawulo, tuweereze. Ompa ennamba bajja gyesomera ennamba. Okay, tugende mu maaso okugaba kulungi nnyo mu Ramadaani, okugaba kulungi nnyo mu bulamu bwaffe obw'enjawulo. Bambi eriyo abantu nga mu kisiibo muno lwe balabako ku bintu eby'enjawulo nga lwe bafuna kasukaali. Ate jjukira omubaka yatunnyonnyola okusiiba kuno n'atugamba nti ekitusiibya nga tulina fridge ezijjudde, ekitusiibya nga gwe nannyini restauranti, nsaasira abantu abalina restauranti bannange n'olunga emmere okuva ku makya naye nga tugenda giryako. Allah abasiime bantu mmwe abasasula omulimu muzibu nnyo. Omuntu ng'ali ku bukya ey'ennyama naye nga tasobola gamba nti banjokereyo kano. Omuntu ali mu katale yatunda ennaanaasi, yatunda ffene naye nga talyako. Abantu abo munnange tumatuwa ekisiibo kino tusobole okuwulirako nga bannaffe abatalina byakulya bwe bawulira, which is why we don't fight hunger. When we feel hungry, just appreciate the feeling era relate it with that person. Obeere ng'osobola okwongera okugabira kwabo abatalina. Nsaba Allah ow'ekitiibwa tusiime ffenna era tusinkanye ku lunaku lw'enkomerero nga tulimu abo abagenda okuyingira omulyango gwa Rayyaani. Mubadde okimanyi nti abasiibi balina omulyango gwabwe oguli special oguli ku miryango gy'ejjana. Nsaba Allah ow'ekitiibwa tuyingiza omulyango ogwo nga tweyagala bweyagazi, nga twewa high five insha Allah taala. Wasalli Allahumma ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.